wabaddewo omubaka eyawummula ayagala babaka banne baleete ekiteeso mu paalamenti ettendekero eryatandikibwawo General Amin mu G7 ng'akyali pulezidenti okufunira abavubuka emirimu oba okubafunira skills ezisobola okwetonderawo emirimu babadde baagala litongozebwe gavumenti lifuuke institute ne zireeta Ssenkulummanda wa kuno Yoweri Kaguta Museveni. Tekisoboka. Ekisooka General Amin Dada gavumenti ye teyaliwo mu mateeka. Ekyokubiri General Amin Dada yazze eggwanga emabega era n'awunzika ng'asaba mukyala we Janati Kataha nti tagezaako nakkiriza ettendekero eryo okutongozebwa kubanga ebyafaayo bya General Amin eri bannayuganda bibi nnyo. Buli lw'okuza Amin Dada oba buli lw'okuteekawo ekijjukizo kye kyonna. Omuzimu gwa General Amin Dada gutembeeyo Yoweri Kaguta Museveni bwe yagaanye okuggulawo essomero ery'ekijjukizo kya Idi Amin Dada nga wano badde n'enteekateeka ery'okuggulawo ettendekero Amin Dada lyaleka azimbye. Bw'atyo Museveni n'abiwakanya ng'agamba nti tekisoboka, si kirungi kukolera Idi Amin kijjukizo olw'ebyo ebibi bye yaleka akoledde eggwanga Uganda. Kyewuunyisa nti ne gye buli eno Mwai Museveni yatendereza ebibi bya General Amin Dada. Bannayuganda abaali bakulemberwa Idi Amin Dada bakkiriza nti fayini ensobi zibaawo era zaaliwo ze yakola. Naye ate ebirungi bye yakolera eggwanga Uganda byaliwo ng'era birabwako. Kyannaku nti ebyo yalekawo ebyo Mwai Museveni yabisaanyizzaawo. Kyokka olwaleero Mwai Museveni yalumiriza agamba nti General Amin Dada yakola bubi nnyo enkulembera gy'akulemberamu eggwanga teyali ya buntu bulamu, nga n'ebitono bye yalekawo ate eyabisaanyawo akugamba nti Idi Amin Dada talina kye yakolera ggwanga Uganda. Ono yamunenyezza nnyo ng'agamba nti ekikolwa kye yakola eky'okgoba abazungu mu ggwanga erya Uganda kyali kikolwa kikyamu kubanga kyali kizza emabega ebyenfuna by'eggwanga Uganda. Kitegeeza nti talina kye yalekera ggwanga Uganda era tewali nsonga lwaki bamuzimbira ekijjukizo. Naye teweerabira nti ettendekero lino Idi Amin Dada yaleka alitandise weewaawo nga lyali telinaba kumalirizibwa. Bwe lyamaliriziddwa babadde baagala balituume Idi Amin Dada kibeere ekijjukizo abaana kwe banaamujjukirira nga bamusomeko. Mwai Museveni yalagidde mukyala we akulira ebyenjigiriza n'amugamba tagezo ddiwa layisinsi olw'ensonga y'okubeera nga ajja kuba akoze omusango naggomola okujjukira Idi Amin Dada eggwanga gwe lyevuma ne gye buli eno. Kyebuuzibwa nti Mwami Museveni yakomyawo abayindi Amin Dada be yagoba olwaleero bagassa eki ku ggwanga Uganda. Eggwanga Uganda eryakulemberwanga mu biseera bya Idi Amin Dada ne Uganda ey'olwaleero Uganda ky'omuntu gyandyegombye okubeeramu kwezi ebbiri. Ku birungi Amin Dada bye yakolera Uganda ne Mwai Museveni byakoledde Uganda, ani ayinza okusigala nga ajjukirwa? Singa Mwai Museveni kamutanda n'ava mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero, kyamaanyi ki kyalekedde eggwanga Uganda kye bagenda okumujjukirako? Nze nkakasa nti bagenda kumujjukirako bibi byereere, okuleka ng'atunze buli kyabugagga ky'eggwanga Uganda, okwekomya ebyobugagga bw'eggwanga n'abuganyulwamu ye ne famire ye bokka, okuggyako n'okutugumbula bannayuganda mu ngeri y'ekyonoonere, okuwambanga abaana b'abantu ne bababuzaawo, okusibanga abantu abatalina misango ne babamaza mu makomera emyaka n'emyaka. Bye bintu abantu kye bagenda okusigala nga bajjukira ku Mwai Museveni. Wabula naye olwaleero luno agamba nti General Amin Dada yali musajja muzibu nnyo atasaana kuzimbirwa kijjukizo mu ggwanga erya Uganda. Twebuuza nti ye Mwai Museveni bw'anaaba avuddewo banaamuterawo ekijjukizo era nga bamujjukira ku ki? Ku birungi byakoledde eggwanga oba ku ebyo ebibi byalikoze? Obadde okimanyi nti omuzimu gwa General Amin Dada gwa mugaso nnyo okusinga Yoweri Kaguta Museveni akyali omulamu? Era obadde okimanyi nti bannayuganda abasinga n'obagamba okufugibwa omuzimu gwa General Amin Dada ne Yoweri Kaguta Museveni omulamu ofugibwako ani? Bonna balonda General Amin. Obadde okimanyi nti General Amin legacy ye mu bufu ekyali nnamu era ekyakulukutanga amazzi g'omwala, naye Yoweri Kaguta Museveni omulamu mulambo ogwafedde era omubiri gwe gwe gumuyambako okukola ng'entaana mwawangaalira bbanga lyagenda okumala ng'akyatufudde. Obadde okimanyi nti omuzimu gwa General Amin Dada gwa mugaso nnyo okusinga Yoweri Kaguta Museveni omulamu? Nazzi kuno ng'ebintu by'empalana, ebintu by'enge, ebintu by'effubitizi byabeeranga mu bakazi. Omukazi ow'akabina akatono bwe yalabanga mukyala munne ng'abitiggula oba mukazi munne ng'abitiggula ng'atandika omukiya abigulamu ki abigulamu ki siriimu omwerere, kale sigaana kirina akabina naye feesi yakyo eringa ewa sulente.
bwe yalabanga omukyala alina amaaso gende g'amalungi ennyo olwo atandika omumukiiya n'omumukimba amwozoola ki amaaso gamulinga ag'ettimba era abakazi abenzi bwe bati amaaso gaabwe gabeera mu ngalo. Bwe yalabanga omuwala alina feesi ennungi nga ye feesi yembi simuli bizigo bisa bannange omuntu yajjira obulungi bw'ebizigo era abasajja balabya nze bannange nsaasira nnyo abaana baffe ab'obulenzi bagenda kuganza emiseeguula bagenda kuganza bannabijjo nga babayita ba queen lwa bizigo. Kakati baabakyala baabeeranga ne competition eyo nti mukyala munne bwe yabanga n'ekirungi ng'era waakiri amunoonyako ekibi ayogera ekyo, bwe yabanga ne kyamusinga waakiri ng'anoonyako kyatamusinga, bwe yabanga n'eriisa eddungi nga yono amaaso ge gaakulira mu mpompogoma ng'ag'omusota ng'era waakiri anoonya engeri gy'amukiiyaamu amukkakkanye nti omuntu akuwalana, omuntu akulinako fitina, omuntu akulinako enge tasobola kukuleka kwambuka waggulu. Ati njogedde ebigambo bino. Wabaddewo omubaka eyawummula ayagala babaka banne baleete ekiteeso mu paalamenti ettendekero eryatandikibwawo General Amin mu G7 ng'akyali pulezidenti okufunira abavubuka emirimu oba okubafunira skills ezisobola okwetonderawo emirimu. Babadde baagala litongozebwe gavumenti lifuuke institute ne zireeta Ssenkulumbanda wa kuno Yoweri Kaguta Museveni. Tekisoboka. Ekisooka General Amin Dada gavumenti ye teyaliwo mu mateeka. Ekyokubiri General Amin Dada yazze eggwanga emabega era n'awunzika ng'asaba mukyala we yanaatikataaha nti tagezaako nakkiriza ettendekero eri okutongozebwa kubanga ebyafaayo bya General Amin eri bannayuganda bibi nnyo. Buli lw'okuza Idi Amin Dada oba buli lw'okuteekawo ekijjukizo kye kyonna ogenda kuba ozza bannayuganda mu maziga. Yoweri Kaguta Museveni kantandikire ku kiri kye wayogeddeko nti General Amin Dada yazze eggwanga emabega. Kituufu kale tukkiriza General Amin Dada yazze eggwanga emabega kuba wagambye yagoba abayindi abaali bakulaakulanye eggwanga. Abayindi abo be yagoba ne bagenda e Canada, ne bagenda mu America, ne bagenda e Bungereza, era Bungereza eyo gye mulaba etemagana ne Museveni weewuttaalira uva mutuvuma. America gye mulaba etemagana, Canada gye mulaba etemagana yazimbibwa bayindi. Kale tukkiriza naye ate Yoweri Kaguta Museveni bw'ofiirwamu omwana ku malaalo si kwosula. Mu Uganda oba mu Buganda tulina enjogera egamba nti tetukabiranga mata gayiise. General Amin tukkiriza yazze eggwanga emabega naye mbadde mmanyi mu byakuleeta mu buyinza kwe kukola ebyalema General Amin, kwe kutereeza ebyayonoonebwa General Amin, si kuloma kwebyo General Amin bye yayonoona. Omukulembeze omutuufu siyo yatunuulira oli bye yayonoona, ebyo olina bitunuulira ng'okyamulwanyisa kuba ebyakutwala mu nsiko kutunuulira ebyo watunuulira ebyo n'ojja n'ogenda mu nsiko n'otandika okumulwanyisa. Kakati olwaleero oli mu buyinza. Omukulembeze omulungi si kutunuulira gwe yaddira mu bigere bye yayonoona, wabula omukulembeze omulungi y'oyo atereezebwa ebyayonoonebwa abaamusooka. Lunaku olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni tuyina abayindi tewabagoba nga Idi Amin, tuyina Abayisirayiri, tuyina Abachina, tuyina abantu bonna abava mu Asia n'abava mu ggwanga lya Isirayiri. Yoweri Kaguta Museveni baboogaye nti Idi Amin yazze eggwanga emabega olw'ensonga y'abayindi be yagoba nga ku lunaku olwaleero balina. Yoweri Kaguta Museveni how far? Kubanga ekyakuleeta mu buyinza kuba biraka. Uganda Idi Amin gye yalekawo muggodde how far? General Amin bw'aba yazze eggwanga emabega nga gwe ekyakuleeta zeze ensobi ze yakola okozeewo ki? Kubanga General Amin ye yali badde minzaani kw'opimira bwe batambuza eggwanga n'ogamba nti Idi Amin yagoba abayindi ekonome n'egwa. Idi Amin yattanga abantu ggwanga ne limu n'omusaayi. Idi Amin yakolanga bw'ati n'ekikola bwe kiti. Kakati ekibuuzo kiri kimu nga gwe bw'olina live example ya General Amin okozeewo ki? Nga tulaba gwe abayindi obayina, nga tulaba gwe Abamerika obayina, Abayisirayiri obayina, abantu b'omu Asia bonna obalina.
nenga tulaba ate gwanga lizenye mabega okusinga ku mulembe gwa Idi Amin. Abayindi bogamba bakulakulanya Canada, abakulakulanya Bungereza, olunaku olwaleero tubalina gwe kyogamba nti bo batondebwa kulakulanya Canada yokka na Bungereza, tebasobola kulakulanya Uganda. Kuba nandirowoozezza nti webalabanga bakulakulanya Canada ne Bungereza wakwatibwa ensaalwa obulumi olwamwoyo gwa ggwanga gw'olina n'ogamba kale bino ebintu byali badde byaffe, era bwe ndifuna omukisa ogutulako mu ntebe y'obwannamba emu ngenda kuzza abayindi bakulakulanye Uganda nga Bungereza bweri oba nga ne Canada bweri. Naye ekibuuzo kiri kimu, nga Uganda Idi Amin gye yaleka gye ndaba ate embi nnyo eno gye tulimu n'okusinga Idi Amin gye yaleka. Abayindi be waleeta bo tebalina byuma bali be bagenda nabyo e Canada okugikulakulanya, tebalina nkumbi oba nso oba jambia ezo ezasagula Canada ne zitema olukande mu Canada, Canada nefuuka eyakaayakana. Bano be waleeta bo tebabirina. Situlina kukwata Idi Amin nsobi, tukkiriza yasobya naye tetugenda kukabira mataba gayise ebyemabega bisigale nga byemabega. Kakati General Yoweri Kaguta Museveni mbadde njagala tutambule n'ekiriwo olwaleero, kuba ekyakuleeta mu buyinza kukola ebyo ebyalema Idi Amin. Naye over 38 years ng'okyaloma Idi Amin ng'ate gwali mu buyinza. Idi Amin yatuuliramu emyaka 9. Bukyanga General Idi Amin ava mu buyinza ndowooza tuli mu myaka 4 plus 79 ndabe 89 99 29 2019 tugenda myaka 45 bukya General Idi Amin ava mu buyinza. Naye nga still ono atudde okumala emyaka 38 akyakwata Idi Amin ensobi. Naye nga akwata Idi Amin ensobi yali ku steering era alina omukisa ogutereza ensobi za Idi Amin. Bwe kibanga emyaka 9 General Idi Amin gye yamalawo, ekyokugoba abayindi kyali kigenda kukyazanya eggwanga emabega mu myaka 9, naye nga gw'obadde nabo emyaka 38 kati kyebyo kibaganya okukulaakulanya. Kuba okikkiriza nti mugiri emyaka 9 gye bataaliwo actually gyalinga 7 oba 8 gye bataaliwo, ng'okakasa nti egyo emyaka 8 gyakubisa Uganda reverse gy'otannalaba. Kitegeeza nti gw'abadde nabo okumala emyaka 38 oba 39 gy'okulembe gy'ofugidde bannayuganda n'obumbula, ate waali badde wabajjamu ekiramu ennyo kubanga wabazuulamu ekyama. Ne tubuuza nga ffe bannayuganda, Joyce ki avudde mu bayindi abali mu Uganda olunaku olwaleero bw'okakasa abaye bw'otendereza nti be balina okukulaakulanya ensi? Mutuwe tumunyweko. Abachina boyogerako nti be balina okukulembera ensi, tuwe ku bibala. Be balina okukulaakulanya ensi, tuwe ku bibala. Ne Joyce gw'obakamuddemu naffe tunyweko. Situwagala Yoweri Kaguta Museveni olowooze nti Uganda itegeeza gwe nti gwe bw'oba ofunye muntu bannayuganda baba mufunyeemu bonna bonna oba Uganda ng'ensi ebeera emufunyeemu. Abo b'otuwaanira mubakuumise emmundu ne bajja ne batusendako ettaka. Be bannannyini nnyanja kati olwaleero bewawattenda, be bawamba ne airport kati airport olunaku olwaleero y'Abachina Idi Amin be yagoba. Omuchina waba ye nannyini airport, nga ye nannyini Ntebe express highway, nga ye nannyini nnyanja. Ngamba otya nti ate Idi Amin yali mukyamu okumugoba, nga ye Idi Amin yali ayagala buli kimu kibe ky'abannayuganda. Keno Idi Amin ayinza okuba yakola ensobi okugoba abayindi, kubanga ekonomi yaddamu emabega ffenna tukikkiriza. Naye omwana anaatambula agumira ebigo, atakinga risks, era ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula. Ate omwana buli waagwa
mwajja obuvumu obwetengerera ng'atambula. Wano nno we wava n'enjogera egamba mu Buganda nti ennume ekula bigo, era n'ekiso ekinaabeera eky'obwogi ennyo kiweesebwa mu muliro omukambwe. Enzikiriza nti General Idi Amin bwe yagoba abayindi eggwanga lyaddamu emabega, ekonome yakkirira. Naye ate ekonome mu kukkirira twayigiramu ebyobusuubuzi. Ebiseera biri nga Munnayuganda alina kulima mmwanyi, omuyindi najja n'asuubula n'atwala. Munnayuganda alina kulima ppamba, omuyindi najja n'asuubula n'atwala. Omunnayuganda yasitulanga migugu egy'omuyindi. Naye ku mulembe gwa General Idi Amin Munnayuganda we yayigira nti kama mbaya ni mbaya, tulina okuyiga ebyobusuubuzi. Bangi ababigaggawaliramu agina ssante gesse baggala, singa abadde mulamu nandirese n'atuula wano ye n'akoleza n'abibennyonnyolera. Ibrahim Kibirige BMK mweyo saga ey'ekonomi okugwa, ey'okuvuya bannayuganda abatamanyi bya busuubuzi, mwe yayigira ebyobusuubuzi era mwe yagaggawalira. John Sebaana Kizito mwogo obuvuyo, mwe yayigira ebyobusuubuzi era mwe yayigira, mwe yafunira obugagga bonna, mwe yayigira okulafuubana. Uganda olunaku olwaleero buli munnayuganda omukalabakalaba gw'olaba omusingi gwava ku mulembe gwa General Idi Amin Dada. Decision General Idi Amin Dada gye yakola eyali ttaafu ennyo, eyali enkambwe ennyo, eyali tugiyite eyekiyita mu lujja, muntu n'abanga aliko akajabangu. Abayindi ndoose mbagobi oba osanga yali wrong move, naye ate yavaamu ekiramu. Waliwo omulongo gwe tuyita Kasowole, atali ono wanitamu ng'eyewalula. Omulongo Kasowole tewali yali yagadde muzaala, naye atojja ssanga nga bw'omusiba obulungi ennyo n'ogumira byonna asobola oleeta emikisa. Soogera na bannaddiini, njogera na baganda bokka. So by that time General Idi Amin Dada yakola decision eri ttaafu nnyo, ey'ekijege nnyo, naye ate ewabeera ekibi n'ekirungi kibaawo we tufa nga yo omusezi entamu yagikuuta. Mwe twayigira ebyobusuubuzi, mwe twayigira okulafubana, mwe twayiga okwerwanako, mwe twayigira okwebeezaawo, mwe twayigira okwezuula. Ekintu ekisinga obukulu mu nsi, bantu bangi bagagga kyokka ng'ate baavu. Bantu bangi mu nsi muno abagagga kyokka ng'ate baavu. Manyi lwaki? Tebanneezuula. Ekirombe kyabwe eky'obugagga tebannakizuula. Osangayo omuntu ng'abajja ng'awumba nsuwa, naye ng'ate omukisa gwe gumuli mu kusuubula mu mwanyi, naye nga gugwa atannazuula, era nga lwali guzuula agenda kugaggawala. Osangayo omuntu nga muyimbi, naye ng'ate omukisa gwe ogw'okugaggawala gumuli mu busuubuzi bw'e Bulaaya oba China oba Japan. Nsereko Muhammad yayimbako Mentoni Prince, naye oluvannyuma lw'okwezuula nti wano tewaliwo obugagga bwange, n'agenda n'akola ekyo kye yalina okukola. Kyovulaba kati mumulabaalabako. Kenzo yasambako ku mupiira, naye ne yeezuula nti ate omukisa gwange guli mu kuyimba. Kati ekisinga obukulu kwe kwezuula, lwakuba mu lugendo lw'okwezuula osangamu emisanvu mingi, osangamu ebisiriko bingi nnyo, osangamu okubonaabona kungi nnyo, naye bw'omala okwezuula lino essanyu ly'ofunye likwerabiza eri ennaku gye wasanga mu kwezuula. Abayivu waliwo kye tuyita blessing in disguise. Ogedde bulungi? Abayivu mu nnyambi, abayivu waliwo ekigambo kye muyita blessing in disguise, omukisa mu kibi.
ne bannayuganda balonda omukisa mu kibi ku mulembe gwa General Idi Amin Dada. Today ndaba mwami Yoweri Kaguta Museveni aloma akomina yagoba abayindi nazze gwange mabega kakati abayindi babo bagenda bakulakulanya Canada bakulakulanya Bungereza yerere kakati bakibanga abayindi bakulakulanya Canada bakulakulanya Bungereza mu myaka egitawera 3 na gobadde nabo okumala emyaka 38 kyekibaganya okukulakulanya wano jjajjaffe kiwutta tubalina buli kimu weekiri tugenda kubeera ku malaalo buli lunaku tukabe bannaye twafiirwa nnyo abayindi omukisa gukomyewo bakomyewo batulageeko ku kye basobola okutukolera singa omusajja ogalabanja mukyala w'ewaka n'anoba n'obeera okale mukyala wange nabeeranga wano Naomi nga ataddeyo amazzi nabeeranga wano Naomi nga nteredde emmere ku tteka nabeeranga wano Naomi nga ntagankamulidde Katonda nabeeranga wano nga Naomi bannange anjalidde obuliri ye bannange Naomi ebigere byantunda babukazi buno bumalaaya wankozesa ensobi nensula Naomi wange neweefuna omukisa okuzza Naomi ngena mumukwatanga ekyatikira Naomi nadda otandika omukwatanga ekyatika kakati naffe abayindi bagenda ne tubajulirira kati bakomyewo tubakwatenga ekyatika oba wadde bakwatanga ekyatika naye ate bwokwatanga ekyatika babakomawo bakyuse nnyo abantu bogamba nti bakulakulanya Bungereza bakulakulanya Canada be bannannyini road master company we bapangira eggaali wadde nga bo balima bo bakolerawo ggaali bannanga obusajja obwo mu Uganda tukola amagaali road master ekola amagaali no road master te manufacturing it is an assembling company panga bupanzi naye obadde okimanyi nti company eyo ey'abayindi erina abakozi abakolera 3,000 less than $1 dola bwe begula 3,700 nga munne Uganda wakyali akolera 3,000 abo bogamba bajja kukulakulanya Uganda